إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم كتيبة تفضل. نعم. قال المصنف رحمة الله عليه وعفى عنه أقامت الأصل الثالث الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة. إذا من الله سبحانه وتعالى على المسلم بالعلم والعمل فعليه أن يبادر إلى إيصال هذا الخير للناس عن طريق دعوتهم ونصحهم وإرشادهم، فإن هذا هو عمل الأنبياء عليهم السلام. يقول الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والله سبحانه وتعالى رفع منزلة الداعي إليه على غيره، فقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أما عن ثوابه وأجره فهو عظيم لعظم عمله، فإن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى له مثل أجر من تبعه في الخير من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. نعم. وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. من حمر النعم. نعم. بارك الله فيك، جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ab'ebitiibwa abalungi, tukyagenda mu maaso n'ekitabo kino ekirungi ekitulaga ebikolo bya da'wa entuufu. Twagamba nti da'wa, bwe twogera da'wa salafiya tutegeeza da'wa ya nabbi sallallahu alayhi wasallam, da'wa y'abasahaba, tutegeeza obusiraamu obutuufu ye da'wa as-salafiya. Tuli ku kikolo ekyokusatu, ad-da'wa ila Allahi ta'ala ala basira, okuyita abantu okujja eri Allah subhanahu wa ta'ala, eddiini ya Allah, okujja eri amazima, naye ng'ekyo kikolera kuki? Ku ilmu, ku kumanya, si kujja bujja mu bbanga. La, olina okubanga byokolerako okuyita abantu obirinako okumanya, bitegedde butuufu bwabyo, birinako obujulizi. Kino kyanukula okuba nti tukola da'wa nabuki? Na bujulizi. Okwanukula yaga nti twetaaga bujulizi. La, tulina okuba n'obujulizi ku da'wa yaffe. Ogwo musingi munene ku da'wa eno ey'abasalafu. Idha manna Allahu subhanahu wa ta'ala ala al-muslimi bil ilmi wal amal, Allah bwakuwa ekyengera nga gwe omusiraamu, Allah nakuwa ekyengera ekya ilmu, nakuwa n'ogiteeka mu nkola. Ekyo kyengera bannaye Allah subhanahu wa ta'ala kikuwa, nakuwa ilmu entuufu. Nga ate ebibinja bingi osanga nga balina ilmu ey'okuvuma basahaba, nga kye balina buli kumakya bayiga okuvuma Abubakar ne Umar, naye batwe batambuza obulamu bwabwe. Eri abalala obulamu bwabwe bwa muziki, mu mizikiti neyeyiweeno nga bwate bwatambuza yeyo ilmu. Yajja ku baseeka be ne bamulambira seeka ku seeka. Kati Allah bwakuwa ekyengere kya ilmu entuufu, ilmu ey'abasahaba, ate Allah nakuwa okugiteeka mu nkola. Kuba bangi abagirina nga bwe twalaba naye nga tagiteeka mu ki? Nga ganze nasoma irimu nga bwe twagamba oyo ow'empale myaka alina irimu hadithi esukka ne 30 naye nga ate ngoye ziri eri wansi. Kati Allah bwakuwa naam ilmu entuufu n'ogikola ki? N'ogitegeerako, ate nakuwa ekyengera kyo giteeka mu ki? Kubanga mwebali abalala nga kituufu tukimanyi bituufu, naye omanyi obukendeevu, omanyi ffe ng'amanyi obubi bw'okweyesa kirefu tekira, naye amanyi kituufu sibugira, naye omanyi tuli batonde, omanyi nga ne waba akoze ne baguba mukolongo ogwo ne bakuba omuziki n'omulaba omugole bw'ava eno ng'amalaga nti omanyi ekituufu music omanyi ali haramu, naye kale
ng'okuteeka mu nkola tekukola ki ni Allah bw'akikuwa ilmu n'ogifuna n'akuwa n'okuteeka mu ki fa alayhi an yubadira ila isali hadha alkhair linnas kati dukisukiramu obulungi obwo Allah naye bwakuwadde buleme kukoma ku ggwe yembeera y'abakkiriza bwe batyo bafana bw'amala okufuna ku buwomerevu obwo obulungi obwo tagumiikiriza kuba nti atuule asitukiramu nnyo ne bwekuba kyetaagisa kudduka alabe nga butuuka ne kuba ki ne kubalala afaayo nnyo okufaayo okwo ye aya eriera kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bilma'rufi wa tanhawuna 'anil munkar bambi lwaki kufaayo nnyo okulaba nti n'obulungi obwo n'abalala bubakola ki batuuka kadduka asobola n'okudduka alabe nga munne obulungi obwo bumutuukako walillahi alhamdu kati naawe faayo Allah bw'akuwa n'otegeera amazima otegedde obulungi faayo okulaba nga obituuse eri abalala mu kubayita mu kubabuulirira mu kubaluŋŋamya tiwono Allah kino kyagamba wahakadha okuteekamu oyinza n'okuba nga oteekamu olusente kutuusa da'wa eyo ki entuufu oteekamu amaanyi oteekamu gonnyini omubiri sajja aleeta emmotoka yenaga nti emmotoka ejja kutambuzanga badwaati mashallah batuuse oba n'ateekamu ssente ze n'ebirala bifaanaganako bwe bityo kubanga da'wa osobola okuba nti oteekamu mu mbeera ez'enjawulo oyinza okuba nga Allah akuwadde ilmu oyinza okuba tosobola naye nga olwo ebitabo byabaseeka nga bino osobola obyokesaamu abantu ne bagenda nga babikola ki babifuna oyinza okuba nga Allah ayisiriza ku ggwe n'ofuna sheekhe n'omupakira n'agenda wa n'agenda eyo kalamoja atuuse da'wa bulungi naawe osigala obukola ki osigala obufuna aganda afa ba midiya awo butereevu abafaayo kumanya nti nno obulungi buli wano ne babukwata ne babusaasaanya leero olwaliro tulina ensonga ze tuba tunoonya twaga eddoboozi lya Sheikh ibn Uthaymin ogenda okulaba olifunye eri aba Sheikh ibn Baz baafa myaka gisusse mu 2 naye olowooza Allah beeyisizaako abaddu abo abalikodinga emisomo gy'abasheekhe abo ne bagisaako nga ne kati basheekhe baafa osanga n'abagirikodinga Allah yasinga okumanya beebaani naye obulungi obwakola ki bal wasobola n'okuba obulungi bwakubuuza kibuuzo mu mbuuzo ennungi anti waliwo embuuzo eyokatubagezi bano abasalafu beefuula balina irimu oyo nga tanoonya kumanya ng'anoonya oluusi kulakatule kye bagamba omanye olugezigezi lwabajjula naye n'obuuza n'omutima ogw'omuki oyinza obutamanyika ggwa n'ekibuuzo ekyo ne wayita emyaka 10 20 ne kigasa obwo obulungi bw'oba okoze buba buki wabunene kati for example eyabuuza sheekhe ekibuuzo ng'amubuuza ku kye bayita ibaada Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah omusajja oyo tamanyiddwa amanyi bonna abanyola ekitabo bagamba Allah yasinga okumanya yaani eyabuuza Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah ng'amubuuza ku kye bayita ibaada emiteeko gya ibaada sheekhe n'awandiika ekitabo al-Ubudiyya ekimanyiddwa obulungi ekitabo ekyo ekirungi al-Ubudiyya kyali kibuuza ani yamubuuza tamanyiddwa naye Allah yamukola ki abumanyi neeraba obungaso gwaki eri umma kati kiyinza kuba na kibuuzo kirungi kyobuuzizza nenniyo ennungi etali ya bamunimu abuuza nga embuuza nga naawe gira kakati seeka mutubulire okuliisa abantu kyekibi oyoloza aba abuuza nga anoonya mazima ki okusoma Kurani kati seeka kale okusoma Kurani kyekibi oyoloza aba anoonya mazima oba alina ayagala oluusi nakukyalenjinga abuuza embuuzi abo n'olukwanukula oluusi tekigwana nakwanukulwa si nti anoonya ki naye mulimu oli bambi gwe kikwatako nga noonya amazima embeera eba nnungi daawa ey'obusalafu tufaayo nnyo okukiyitibwa okutuusa amaki amazima daawa ne tuyita abalala naye ekyo tukikola ala basira wano nzikiriza twongereko ensonga eno bannaayo Allah bw'aba akuwadde kino sheekhe waffe yakitukuutiranga nnyo ne bw'obanga akaana ng'akataako ng'osobola okubanga Allah ayisiriza ku ggwe ne katandika mathalan al-Fatiha ne kagijja ku ggwe emyaka gye kagenda okumala mu nsi kasaala buli we kanaasomanga al-Fatiha omanyi nti obulungi obuddayo ku ggwe Allah gweyisizaako entandiko eyo ekyo banne tutera okugoba obwana obuto obwo omuntu olitayagala obwana busembeza naye senga kayiga ekintu mathalan ne bwe kuba kulya mutudde nakaawo kubajjukira ffe waffe kuba kubugobaganya babuteeka n'erigere naye abaana businga tubasembeza abalya n'omugamba tuliisa mukono gwa ddyo ekyo naba nga agenda kikolyako obulamu bwe bwona buli bwana akolanga ekintu ekyo yakijja kwani bw'aba agenda okulya mathalan nga bwolaba Amr ibn Salama oba Umar ibn Salama kyeyakolanga n'agamba ekyasigala mu bulamu nabbi kyeyamuyigiriza walina tu'mati obulamu bwe bwonna naye nga yakijja kwani ku nabbi bwe yali ajja okulya akwate nabbi namugaa ya ghulam
ya gulamu enkwata ennungi nakitusomesa fenna netukifuna lirabalaba omwana oyo muto nakigende kati senga naawe ofunayo abaana abo abato nabanga entandikwa eddiini yagijje kuggwe sheikha bamaama baffe tugenda okuva ewaka simanyi oba enkola ekyaliwo olwaleero neffe twagenda okuva ewaka okugenda mu masomero mu maka mwabangamu akatabo bakayita kisumuluzo nga basooka tusomesa hurufu ezo ogenda okuva ewaka ng'osobola okuwandiika ekigambo taata n'ogamba nti kati ekyo kirungi awalan obwo bulungi bwereere naye aga amakulu gennyini singa omuzadde aba agakoze kuyasarna omwana agenda ku ssomero ng'amanyi a ba ta okutuuka ku ya amanyi fataha kasira dhamma byagenda okuwandika byonna ng'abizimbira ku musingi ogwo obifunamu obulungi. Allah bwe yagamba nti wallahu sari'ul hisab aba ategeeza omuddu nti obuntu obuliddako ekijidde obunona temutwalira budde bunona kubeera nti ajja bubala abuleete ku miizaani ng'obulungi obwo bwonna obuzimbiddwa ku buntu obwo obutono gye bwakoma yonna myaka 3-5. Obulungi bannaye tulina otutunulyanga ensonga ng'ezo mu ntunulaki oyinza n'okuba tosobola ng'oli munaafu kale tugeze naye nga Allah akuwadde mu byenfuna ng'osobola okufuna emitwalo 10 n'ogiwa omuwalimu awo ku kitundu asomesa abaana abo abato ekiyinza okuba nga gwe tosobola oli munaafu teweefaako ogamba bize duniya naye ng'osobola okukwata emitwalo 2 n'ofuna omuwalimu oyo n'ajja abaana yasaruna nga gw'omuliisa gw'omunywesa gw'okoze kino abaana ne bakuguka muki mu mbeera efaanako bwetyo kuba tuyinza okkifunza n'oga kale nzisa afuna mu kisanzi yasaruna sisobola gibasomesa Allah akuwadde funa gw'oteekamu ssente awo asomesa abaana yasaruna al-Fatiha abasomesa ebitandikirwako edduwa gy'asoma ng'agenda okukola kino essala abaana basomesa essala nga gw'otaddemu ssente kati sheekha akulaga daawa ennungi nti bw'omala gwe okufuna obulungi obwo ofaayo butuuke ku baki fa inna hadha huwa amalu al-anbiya gwegwo omulimu gw'abannabbi Allah abannabbi b'owulya be yasitula kubanga bye bitonde ebikola ki ebisinga era ba awliyaullah abasinga be baani al-anbiya wal mursalin be ba awliyaullah mikwano gya Allah gisooka waggulu okwawukanako n'abasuufi ng'abo Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yabyanukula bulungi mu kitabo kye al-Furqan bayna awliya'i ar-Rahman wa awliya ash-shaytan yabyanukula bulungi rahmatullahi alayhi n'alaga mikwano gya Allah egikola ki anti mulimu abalooza nti bano muba awliya basobola okusinga bannabbi naifaanako bityo ne Uganda seeka waliwo gwe twafuna yakawaŋŋamula naddala mu bana abaali mu gundi y'enjiri emabega eyo bagenda ku kitundu ne bantu nga 2 ne basiramuka n'asanyuka n'abuukira waggulu n'agaa nti kakati ffe eddaali tutuseeko ddene tulinawo ne bannabbi waliwo nnabbi ajja okujja nga alinayo omuntu omu n'agaa kati nze olinawo ekyoŋŋamba asinga ne bannabbi abajja yafunye mbu abantu 2 endowooza nkyamu ntegeera nfu nabbi ne bwajja nga talinayo n'ogu eddaala lyokka lyabaliko eryobwannabbi ddaala kye then olaba Abubakari ne Umar banene naye bajja luvannyuma lw'abaani lw'abannabbi akati omulimu ogwo Allah okubasitula okubateeka ku mbeera eyo lwa mulimu guno omunene gwe mulimu guno ogwa ddaawa y'abasalafu nti bwe bamala okusoma ne bateeka mu nkola bayita abaki abalala ng'omulimu gw'abannabbi kitegeeza kyanukudde oyo yenna agamba nti ofaakina abantu mufaakina muleka abantu mulooza haka kimwanukudde nti kino kyekikola ky'abannabbi yaqulu Allahu ta'ala an nabiyihi sallallahu alayhi wasallama Allah akulaga nabbi sallallahu alayhi wasallama mu suratu Yusuf qul hadhihi sabili yerino ki liririmu ekkubo eryettuufu wa amma ate bwe gajjaga obuze go mangi era mu Qur'ani Allah bwe yali yagoogerako yagatulaga nti maki mangi yagamba ate Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu al-an'am subula yagayitaani asubula ne mu suratu al-baqara bwe yali ayogera ku kitangala Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ebizikiza bingi agakubo gali eyo gano gaba maulidi gano gaba buruda gano gaba hijab nation gano gaba polygamy dialogue gano ga bingi ebikubo naye kuba ettuufu lyo liriki limo yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina amanu awliya'uhum walladhina kafaru awliya'uhum
at-taghut yukhrijunahum minan nuri kitangale ekyo ekimu ekirungi ila dhulumat ne bateeka mu bizikiza ebyo ebingi kati sabili liririmu ekkubo era banaye amazima ge yaliko nabbi sallallahu alaihi wasallam ge matuufu tetuwudisibwa ng'abagamuloza mu abali ku mazima mwekka temwetukuza nga bwe twagamba ayinza okuloza nti nammwe bali basekeera walijjayo abalaga nabbi yakwesa amazima ge tuliko geego nabbi teyakwesa tetusuubirayo mulala ajja tuleeterayo oluvannyuma lw'emyaka bwe giti nti ate nabbi yali ku kino ne bwajja bannabbi abajja mumuwakanya si basalafu bajja okumuwakanya oli n'amalaalo tekirooto oba onaamuleetera ekifaananyi n'amuga nti ono nabbi akulya bannabbi dda mu ggwanga n'amala aleeta ekifaananyi kati ono ye nabbi wammwe nga taliiko kirevu nga n'engoye zikoya ku ttaka bannabbi dda yonna ku bitebe gye basiize bagati oyo si nabbi waffe oyo si ye mutume nabo tebayinza kikkiriza ne baleeta omusajja kyemwali awo ne bwokuba entasi 3 n'ogenda mu gundi wali mu ekereziya ono ye nabbi w'abasiraamu baga abadan bw'abanga owaffe isa gwe balowooza nti waki waawe twalemererwa omukuba nga taliiko kirevu twalemererwa omukuba nga akwesa engoye atasobola kubanga ate ow'abasiraamu ng'ate ye bw'ate waafaanana Allah saasira ne shaitaani eyina ettima kati oba ematiza etya abantu abo bakulemberwa abasajja abo ne babayita banene ng'amulaba yenna aganjagala nnyo nabbi naye ng'ate ettama lyonna kuba bamanyi oddigirya ddala bamu okutuuka okuviira ddala ku nkola ya nabbi ateekayo n'olulimi baligirire ddala isobole okukala Allahu almustaan ala basiratin wano wetwagala daawa ya nabbi etambulira ku basira bujulizi ilmu ye daawa ya nabbi kati daawa y'abasalafu nabo bwetyo bwekola ki bwetambula nabbi bwatyo bwakola ana wamani tabaani bebaani abagoberera nabbi nze nammwe daawa yaffe naffe bwerina okuba ng'eya nabbi etambulira ku bw'amala ogisoma agikoleddeko n'ayita abalala ng'abayitira ku ilmu ekyo banne nno kikulu kuba bw'okola daawa ng'ogikolera ku butamanya okwonoona kuba kugenda kuba kunene mala kukakasa nti kyoyitirako abantu nti bannaye kino obayitira kuki ku ilmu kuba okwonoonako kugenda kuba kunene singa oyagala okukola daawa ebigenda okutuukako byebyajja gy'oli mumujjukira seeka midiya gwe batta bajja bamubuuza akola daawa nti gwe tolina tawuba olaba okwonoonako yamaliriza naye bamusse yedaawa oluusi ey'abakhawariji okoola bayita abantu kino babatuttemu babatwalira ku butamanya singa badde ku daawa entuufu ogenda omaliriza nga ebivudde mu daawa yaabwe enfu emisaayi gy'abantu giyiribbwa abantu battiddwa abantu basibiddwa abantu batulugunyizibwa naye nga bivudde ku ki daawa ey'obutamanya daawa y'abano ba Muslim Brotherhood ebiddiira mu mawanga n'owulira embeera eziri mu mawanga ngaago Misiri mawanga ag'enjawulo gonna biki ebiddiira ku bantu abo biva ku daawa ey'abo ba Muslim Brotherhood tezimbiddwa ku ki ku ilmu kati daawa entuufu bwezimbirwa ku ilmu ebibala bigenda kuba birungi thawriya mashallah ana waman ittabani daawa ya nabbi bwatu bwakola na bonna abagoberera ye sallallahu alayhi wasallama nze nammwe abaagala daawa ya nabbi bwetyo bwe tulina naffe okuba wallahu subhanahu wa ta'ala rafa'a manzilata dda'i ilayhi ala ghayrihi Allah yasitula ekifo kyoyo dda'i akoola abantu nga bazze eri Allah ekifo kyoyo yakisitula ku balala kubasigadde kubayita abantu nga babazze eri ebisigadde ebiri ebyobuwangwa eri obwakabaka eri abo tebalina kye bali abali waggulu be babayita abantu nga babazze eri Allah subhanahu wa ta'ala era ekyo kitiibwa kinene bannaye okubanga naawe okifunye okuyita abantu ng'obazze eri ani Allah nga kulayini ku saidi eri eriyo oli ayita abantu okubazza eri obuwangwa bwaffe gyenvudde waffe nazzi kuno nga bw'ayita abantu obazza eri nga gweoyita abantu bazza eri ani ng'eriyo n'abalala ayita abantu okubazza eri okumutegeera okututegeera ekika kyaffe tuli kino ffe wano mu Buganda tukola ng'ayita abantu kumukola kye nga gwe oyita abantu kutegeera ani Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kitiibwa kinene yagamba Allah
subhanahu wa ta'ala mu suratu Fussilat, waman ahsanu qawla mimman daa ila Allah, ani asinga ebigambo ebirungi ebiwoomu okusinga omuntu oyo ayita abantu okubazza eri ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegeeza ki? Teri amusinga. Ono Allah kyategeeza waman ahsanu qawla. Eyo mu Luwarabu tugiyita tutya? Seka Uthman, eyo waman ahsanu qawla istifham anti Allah abuuza waman ahsanu qawla, istifham taqriri. Allah abuuza naye akikakasaawo nti bano teri abakola ki? Teri abasinga bigambo birungi nga naam istifham gira makulu ago la ebemenya tewali taliyo. Naam. Nga Allah wayinza okubuuza ne ayati endala ezifaanana ku busomezi mu Quran, waman ahsanu qawla mimman daa ila Allah wa amila saliha wa qala innani min almuslimin. Ayita abantu kubazza eri Allah subhanahu wa ta'ala naye naakola emirimu emiki emituufu emirungi, ate naanywererako ku busiraamu nekyalangirira n'okulangirira. Amma an thawabihi, wano Sheikh naakulaga ku mpeera z'omuntu oyo ayita abantu okubazza eri Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa azim. Naam, faddal. Nze singa mbaddeeyo nga ndi mubawuliriza naali badde mazo kiraba nti abazikirikalenge si basalafu. Naam. So nga twegasse kubeera nti engoye tezikweya, ne twegatta n'okubeera nti ekirivu tukola tutya tukirina, ntegedde nti si basalafu. Amanyi wano wetuli twagala byetusoma tubitabake tubiteeke mu waka yaffe. Ndowooza Sheikh era bwe tunaamalanga omusingi naffe tusigaa twebuuza olina ebibinja by'oggyemu, olina b'oggyemu biidhinillah. Wano wetuli omuntu aba ategereddewo nti abazikiri si basalafu. Tayibu, bo beeyita basalafu, nabo tebeeyita basalafu, si bwe kiri? Tayibu, kati katukizze ku makulu g'obusalafu, erinnya tuliveeko liyinza okuba nga lirukyankalanyizza. Abalongoofu tebali ku ddaawa, abazikiri tebali ku ddaawa y'abalongoofu abaatukulembera, kubanga ddaawa y'abalongoofu abaatukulembera ezimbiddwa kwa ilmu, ate ebyabwe birikkiriya, la yunkiruhu illa mukabir, teri abiwakanya okujjako oyo alina ezawattuuyo, empaka ezaki ezawattuuyo. Bamaseeka b'obuzikiri engeri gye bafunikamu twagiraba. Naam, beekanga bwekanzi nga bamaseeka. Subhanallah, kumbe bulijjo ndiseeka, kumbe bulijjo nyina ekitone ekyobwaseeka. Twagamba omujja enateete n'omukoolya we nateete n'omutwala ekabuuso, kati bw'atuuka ekabuuso ate yagenda okoola baawa baaba ekabuuso, balowooza nti abakoola badde seeka, kumbe bamukoodde luddawa wali enateete. Nebeera bwetu nga silisiratu aljahala, nga kajegere kaaba batategeera ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kati abo ne bwe bakola da'awa emyaka n'ebisiibo, da'awa yabwe si ntuufu. Lwaki? Teriimu ala basira, tezimbiddwa ku kumanya. Da'awa y'obusiraamu ezimbirwa ku kumanya. Ddayo ku kikola ekisooka al ilmu. Ogenda ogambe ffe twafulumye fi sabirillah, twafulumye anti omanye eyo aya Sheikh gy'osomyawo naye basingana bagitembeya. Waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah wa amila saliha. Naam, okwoleza eri Allah omukoolera ku ki? Omuntu amala kubeera n'ekintu ng'akirina n'alyoka akikoolerako ki? Enjogera nfunda egati faqidu shay'in la yu'tihi, atalina kintu takikola atya? Takigaba. Toyinza kati jangu nkuwe 15 nga tozikola otya?
nga tozirina faqidu shay'in nabbi yatugana wala tabi' ma laysa indaka totundanga kyotalina kyotafuga kakati obuzikiro bwo butegedde balina ki basajja kusiba migugu gyabwe ne batambula ne bayimirako muzikiti ne bakola batya bali awo basasanya jahalu omuntu ayinza n'okugamba basajja mubalanga ki basajja basulana mu mizikiti basajja bakola bwe bati seka kino ekigambo bakyogera ekyogamba nti be basumula emizikiti edda gyalingako kufulu nga bagula olwakutaano lwokka era abazikiri be bajja ne basumula emizikiti kati eswala 5 zisaalibwa. Ekyo si kituufu n'abakyogera bakimanyi nti si kiki bakimanyi si kituufu. Abaasumulula emizikiti bamanyiddwa, abaleeta ddaawa y'obulungi bamanyiddwa. Tebeetaaga kubeera nti nno omulala yenna yabawaako obujulizi obuuza b'ekibuli n'abaoldi Kampala emizikiti gyabanga miggali baani abagifuula emiggule okubaamu essola ya jamaa okubaamu taalimu wa taallum okubaamu amadalasa. Ab'ekibuli b'obuuza n'abaoldi Kampala bakubuulira ansi entuufu. Naam. Barakallahu fik, mashallah. Idhan Sheikh agenda maaso akugamba bwe twogera ku mpeera zo ate zofuna oba oli ku nkola y'abannabbi tebikoma bukomyawo ate olina empeera ennene zokola ki zofuna fahuwa azim li'idhami amali empeera nnene olw'omulimu omunene gwokola ki gwoba okola naawe fa inna dda'iya ila Allahi subhanahu wa ta'ala lahu mithl ajri man tabi'ahu fil khayri min ghayri an yanqusa min ujurihim shay'a. Omuntu akola abantu okubazza eri Allah subhanahu wa ta'ala afuna empeera ng'ezo oyo gwakowodde bw'omuyita mathalan okusaala n'omuyigiriza okusaalira kabbiri nga tannasaala fajiri obulungi obwafuna obunene buli bw'anaakikolanga empeera ezo zifuna ng'ate naye tebamukoze eki tebamukendeza. Kati omulimu gwa daawa mukulu nti ne bw'oba oyinza tutuuka nga wafa naye ng'empeera ozikola ki osigala ozifuna. Ono Sheikh n'aleeta n'obujulizi obulala وقد جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الله سبحانه وتعالى okubanga akuwa ekyengera muntu omubwati n'ofuuka ensonga y'okuluŋŋama kwe Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam yakulaga nti kisinga okubanga ofuna humur an-na'am yetya shekhe ngamiya emyufu. Ekiseera ekyo kyalinga omuntu agirina naye abantu bangi balowooza nti eryetya eryemu. Humur ziba nyingi ebeera jamu ya ahmar kitegeeza engamiya emyufu ennyingi. Naam, okowula omuntu atya kakati engamiya emyufu olwaleero tukitwalenga emmotoka abantu gyawanyu society yaabwe esinga okubeera ebbeeyi. Kati kisinga alina emmotoka ezo nga nnyingi ziri awo zonna nga ki nga zizo. Jazakallah. Mashallah. Sheikh eno za faida eri ba tulabul ilm wana eriko humuru bisukuni almim kati waliwo humuru mu Qur'ani Allah yagamba atya au tutegeeza ki mu Qur'ani aya tegeeza ki etegeeza ki naye tegeeza myufu. Naam Zeka Uthman mu aya oyet era bategeeza mu kimyufu ka'annahu humurun mustanfira farrat min qaswara. Naam au ziba ndogoye kaseberako dhamma wane eneriko sukun. Leza faida ya batulabul ilm inshallah okujiba sembeza ndoze utukoma sebo obudde tubuze dakika emu. Naam. Tayeb kakati humuru eri wano tugambye nti nno yasukun tulina ebigambo bibiri. Tulina ekigambo ki ahmar ye kale myufu red mu Lwarabu eyitibwa etya ahmar. Kakati ahmaru nyingi ebintu bya red ebingi biyitibwa humur. Mimu eriko ki eriko sukun kitegereka. Kakati ekyo kiri mu hadithi ya Ali tekiko hadithi ya Ali naye ate bwe tugenda ano mu aya ka'annahu humuru mustanfira. Naam, aweyogerwako yeriwa aweyogerwako ye himaru ye zebra eri mu nsiko farrat edduse
min kaswara. Kaswara kyeki? Asad. Empologoma eri mu kumanya gaayo ye kaswara. Kati Allah alaga engeri abantu bali gye bataagala bulungamu. Nina naabuuka naabanga nga zebura bweko ebadde eryawo ngeri atuddo egenda okulanga empologoma eryawo wedde ejigire engeri gyebuukamu ogimanyi. Kaannahu humuru mustanfira. Kaannahum humurun mustanfira farrat min kaswara. Naam. Jazakallah khair. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Naam. Tujja kutandikirawo inshallah musomo gwaffe oguddako. Hayyakumullah. No.